teri kutunda okujjako nga mukkiriziganyiza n'omusika. Tugenda wadi minsweta jenu si kwatusibye. Simwe mukayanira ebintu nabagamba mutambule mu. Kale Nyanzi gwe basindika ogenda tayagala. Kyokka nze ayagala ogenda ndi wano. Oba oyagala kunziba nkunyina ku video tojja kunziba. Nze ndi mugezi. Mukama wange mbadde mpomoddemu. Nzikirizibwa. Nze mpa ebintu naawe tonkuule. Twali bulungi daddu waffe yatukuza bulungi laba tukuze tuba bulungi kyokka ate kati munfuukidde ddala kino kye baawalula munfuukidde omuteeru. Oh mama Ekyambika munfuukidde Ekyambika naye kiki baganda bange Ekyambika munfuukidde Ekyambika ngamba mmwe baganda bange Ekyambika munfuukidde Ekyambika bweraba ne mukyala wange Ekyambika munfuukidde Ekyambika mugenda okuneta myesi Ekyambika enseno munfuukidde Ekyambika. Pasooke mbuzeemu nga Falansamba. Ani gwe walese ku dduuka? Olirabye nti lyokya? Gakyali mabaga. Liri lyokya. Oba oggyewo amaanyi agajja gatule mu ntebe. Weebakemu. Omuntu akola mu dduuka. Kansirike bwe nnaayogeraku ng'ogamba nti nno ndi wamma muwanvu. Ogenda kujja wezigenda osasula renti ggwe. Akola mu dduuka. N'ojja ne weebakamu. Nze bannaye tonsesa. Bwe wabadde awo nti kati kangende neebakemu. Ab'edduuka be banaamanya. Mugye bali baaba. Mukola. Ta la 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 la, you meant to be. Are you all I need? Mukama wange mbadde mpomoddemu. Nzikirizibwa. Byonna ki? Okwebaka oba ogenda ku dduuka? Kiki osinga okwetaaga mukama wange? Ogenda ku dduuka kimpulikikira bulungi. Omunaku teyeebaka. Kale nga bw'ogambye nnyabo. Anakola ate akole n'okulya taalinga. Customer ze tukubayo kakitaata n'obummonde nina amatooke nina n'amanda nd'amanda ogalaba gaago nsawo nawe oyagala nsawo mmeka ate ebintu byange birungi nze nkyayisinza okuba n'akammonde akagumu anti okalaba kagumu okalaba kammonde kagumu kamonde ke masaka kakuumuka bulungi era bana banfumba mmere banfumba chips bakakima wano era okatwala kakwateko kawuliro obugumu bwako kamonde kalungi nnyo n'amanda nago nga yina amanda yina oba oyagala ga 10 nga yina oba oyagala ga 2 nga yina oba oyagala nsawo weeziri
Agaleka sesoga manyi banti ebera ndaji. Endaji ogimanyi bangumu nnyo. Teri kutuka. Video. Koleka ti. Okola ki wano Matias? Eno business ya. Business yange era business eno nagitandika mpola mpola. By the way, ka business kano nzize nkazimba mpola. Nze boss wa boss. Obo kitegeera. Ate no business eno giraba entawanyizo okutandikawo nga womanyi sente y'ekivubuka kwate eno onoonyeza akasente okataddemu ogenze mu kyalo oleese obumonde olusi bukuvunzeeko amatooke ate amatooke nawe ogamanyi oyinza ogenda mu kyalo eyo n'osuubula amatooke bagatemye bagatadde ku kkubo omusana gugokyezza kale kwegamba naye ngezezzaako okukola ki okukabeezaawo okuba nti kaggumira oba okiwulira era bizinesi ku kyalo kuno ye business kati kyasinze okugumira esitenno bakasitoma bangi bazze nze gwolaba era ensonga lwaki olaba kati ndi musanyufu ntandise okulaba ku magoba oba okitegeera Naye oli mulamu bulungi. ndi mulamu ate mu business yange mwonvumira Matias oba onywanjaga oba onywa ki? Kwegasi sitegera kiki kikuba. Oba onywanjaga oba onywa ki oba kiki kyokozesa ekikuba sagala kumanya. Oba tondeetako obusirusiru bwo. obumonde bange tobusuulasuula akamonde bakasitoma bajja kujja wano eno baŋŋambe nti nno kino ki akamonde kakulubuse ate naawe ng'oli kasitoma kati ate gwe simanyi kyoyagala oyagala matooke oyagala bumonde sikitegeera. Olakubule Matias siina budde nze bw'abantu beewunza. Matias kenkomawo nenkusanga wano. Kenkomawo nenkusanga wano gwe musirusiru gwe. Eno business sebo yange mumanyira. Olowooza nti n'okumanyira kati nno kankwate ne ku video. Mwe babbi bakuno mugenda muyingira mu mirimu gy'abendi muyingira mu business gy'abendi mwagala kunziba. Nga mutambula mu business gy'abendi nga mugenda muziyingira mwe mutyo. Eno yange ya Matias togenda giyingira my friend. Oba kitegera kati njagala nkukwate ku video obeere nga ddala kituufu. Wenvulwa ekintu kyonna wano. Oba oyagala kunziba nkunyina ku video tojja kunziba. Nze ndi mugezi. Nze Matias ndi mugezi nnyo tosobola ku business yange. Ekyalo kyonna kigenda kutegeera nti oli mubbi oyingidde mu business yange tosobola kunziba nze Matias. Business gyembonedde gyendaddemu akasente kange nkoze mpola n'amaanyi nzija nsonda ndabika kubanga mbaako obulungi kati gwe weyagala kunzibira mu lunaku lumu nkukutte ddamu oyogere ekintu kyonna Matias. Ddamu okyogere Matias. Ngukutte newonomponinga nkuyina. Kenkomawo nenkusanga wano. Oba obusirusiru nja kuntegera guno ng'okomawo ku business yange. Ku business yange nkuyina ku bifaananyi newonooko ate bannange gwe. Nkulina newanakola ki kale njagalako ekiro ebintu byange bibule nkome nzije wano ng'obumonde bubuze video yino ngifunye amatooke nga gabuze amanda nga tewali ngenda gisaasaanya ku kyalo kino kyonna ngambe nti omusajja abadde wano yabadde mubbi yanzibidde business yange. Saba kumpakirako ku bintu. Mpa akagaati amakuroni butto kabuta akatono n'ekyokunywa. Onna ebyo. Gwe tugenda kujja ku dduuka. Okola ki? Okola ku dduuka tugenda kujja. Ebintu byenkusabye ngenda kufumba. I can't be in two places at once. Mpaze ebintu nsamba sina budde. Kale grocery oyingira munda n'obyekimira lwaki otumwanzi? Lwaki mbyewo si gwe wakoze mu dduuka. Nze mpa ebintu naawe tonkooye. Byenkugambye.
Nina okugamba emirundi emeka. Nkugambye akagati akatono, butto omutono, amakuroni. Nika ona akanyogo. Akatono. Kano kazo. Kati ogenda yo ofuna akalembekeza nga mutenka obajjanga. Nyo. Nze owino mukugwegera naye. Buzibuki. Nga tusasudde ssente wuuza buzibu ki? Wabula nze tonsesa okusasula ki? Nga ne manyi n'edduuka lyange nze nkusaba ssente zaaki ssente z'ebintu by'otutte. Abaaba nina okujjukiza nga gwe wajjanga n'obikima wano eno nga tosasudde wakimanga amazzi aganyogoga agatanyogoga soda ntabikira simanya biki nga tosasudde bimeka bye watwalanga nga nkola mu dduuka lino eno nga tosasudde. Edduuka lyange nze nsobola okujja n'entwalamu ekintu eky'obwerere naye gwe obuyinza obutta. Nze byentutte ngenda bifumba mbiri nzekka bala ngenda fumba emmere ndyeko eyange naawe osange weeyiyo. Kuva ddi ng'ebintu bye tukozesa ewaka tutwala bya bwerere? Okuva olwo ennyini we nalikolangamu nga tosasula. Okirabye we kiruma? Ogenda tuko okubalansinga ebitabo nga sente teziwera, ebintu nga tebiriiwo. Bw'otyo we wampisanga. Sina budde bwo wabulanga. Nange kino ekyana kimanyiira. Aba amasweta. Kati gwe obadde okolayo ki? Negwe tukooyo tufuula abasiru. Olunaku olumanyi ate oli mu kwefuula otambula ekyalo kyonna. Atambule tugende. Tugende. Tambula tugende. Okulagawa. Tugende wadi. Wegana pa tongwatirira. Kati olwana ki? Tujja genda. Oba oyagala oba toyagala tugenda. Temusobola genda mu. Tabula. Nze nkayanire ndako. Tulaga tulagawo. Tugenda wadi minsweta jenu si kwatusibye. Sima mukayanira ebintu nabagamba mutambule mu. Genda nawe tetumanyira. Mugendere wadi minsweta. Kujja genda Tulaga tulagawo. Madam ya. Nange nzije. Ana wetonja sabira. Oli watika kyaffe kesiriwaza akaleega obuddugavu. Ne kirega kyekitwe. Bwe naawe tambula tambula. Kale Nyanzi gwe basindika okugenda tayagala. Kyokka nze ayagala okugenda ndi wano. Abo abantu babaaki. Nsindikire mukama wange essimu vidiyo eno ababbi batandise mukama wange Nyanzi njagala akafune netiwaaka nga tekwata netiwaaka netiwaaka naye omuntu n'oyingira mu bizinesi y'omuntu njagala kamusindikire mukama wange Nyanzi atagenda kuba na musanyufu nnyo mulage ababbi abatubba misana ttuku. Omuntu n'atubba misana ttuku n'ayingira mu bizinesi y'omuntu misana ttuku kagenda musanyusa ka vidiyo kano. Netiwaaka nga tewali. Netiwaaka WhatsApp ndaba tekagenda ate. Mama Sesimba yandagirira netiwaaka bweri. Yangamba wali eri. Wano ndaba ka vidiyo kaganye okugenda. Netiwaaka wano teri wabula
kangende wali mama Sesimba oyandagirire wali network obulungi kasindike kajja kuba kagenda network yino wanerabise mama Sesimba teyanimba Domana kwe pale nawe network yangu ujiuza den wali mkuja network yangu kalabi kakati bana bansumbu bana mama Sesimba teyanimba wali network abana ekataniso okuduka nkalaba ate wano eduka bulala banaye Jagara tukole ki katambule akano katandise otambula katandise awange nyazi yoga na bolda inoka kali mwabiri ati kakalikuwa neno wenna akomerawo nogenda okulaba customer wenna akomerawo nga amazima katonda kagenze katuuse mwabiri newe nakomerawo kajja kuba kagenze kale muwulidde bulungi era ne mutegeera biki ebiri mu kiraamo. Ekiraamo kigamba teri kutunda okujjako nga mukkiriziganyiza n'omusika. Bwe kiri era kwata ekyapa kwata buli kimu yawe kye yakulekera okituuwe ekyo kimu. Naye nze kyembuuza ffe ng'abenda ya Nakalama abaana bayawe tetulina lukusa lutunula mu kintu kyova okusoma. Tetukkirizibwako bannange. Tetwetaagisa kubisoma. Kwata bukwasi kyapa, kwata ebyapa, kwata endagaano, kwata buli kimu yawe kye yakwasa okituuwe ku byanga byaffe yanguwa. Otugamba otya nti gwe otutegeerera. Leeta kwesumalira tetulina maaso. Kyembuuza mumanyi ofiisi gye mutuddemu. Ate ofiisi zo nabyo twagala kumanya. Tuwe bintu byaffe naffe tumanyi okusoma, tubyesomere, tutegeere biki. Senga onanyini kakomo wakakusabira ng'okamuwa. Osegeera tuzze twagala bintu byaffe kugenda tukole bye tukolamu. Ofiisi otunyumiza ofiisi twakalaba. Mugenda kukakkana munyumye mwogere nange oba. Kakkana twagala bintu byaffe. Okay, afande. Ate afande bye biki? Ate bwe mba muganje kukkanya nange bwe musanze wano kati kamukkanya nga wataddeko empingu muleke manye kiki ntegeeza. Owaaye ekirambo kyali muntu wetujjanga nno n'ebyaffe batusibanga. Bakulu bw'oba oyagala okumanya byonna ekiraamo kigamba omusika yalina okukkiriza omusika yakkiriza ebintu bitundibwe. Yakkiriza buli omu yaliwo ng'akkiriza Nyanzi ekirungi Lubaale w'omulamu tasamirirwe waali era yakkiriza dda okutunda. Mbuzizza Nyanzi wakkiriza ebintu okutundibwa. Nga lwaki teyakkiriza? Wama administrator Lubaale w'omulamu tasamirirwe ekirungi waali yakkiriza bulungi nnyo yakkiriza. Sibuuzizza mmwe mbuuza Nyanzi wakkiriza. Nyanzi watandise dde okwefuulira mu kitinga embazi. Nyanzi otandise okwefuula. Wakkiriza. Nze nakkirizaako. Nakkirizaako nze nabaga. Nawe leka kwekaza Nyanzi. Wakkiriza ng'ensi yonna eraba. Bwali misana tegwali na kiro. Nyanzi afuuse bukere buno bufiira mu mazzi. Lindako mumubuuze. Bwe twali mu luggya ne luno lukojjalwo wagamba otya? Nze nabagamba tulinda administrator ajja n'akomewo. Yakomyewo lwaki omutuwa ebyaffe? Wama administrator ajja ekiraamo kyali kyabwe mbo baakibba kusenga kati nga bali awo bakayana nze ne bagamba tulinda administrator ajja n'akole ki akomewo. Bw'akomawo ne tusoma ekiraamo nga kyali kitukkiriza okutunda nga tutunda bwe kiba kyali tekitukkiriza kutunda nga tetutunda kati tekitukkiriza kutunda. Ekiraamo kiganye tukirabyeko. Mwe muyina otusomera mwe muyina otutegeerera. Administrator agambye nti nno bwe kiba ekiraamo kikkiriza bw'okkiriza okutunda tugenda kutunda. Kati ate wakkiriza wamma administrator lwakuba ekizibu kyali kimu we twali tutudde singa twawandiika twali badde singa kati tumulina obujulizi singa ye kale banaye singa twamukwata ku simu singa twamukwata ku wakiri tukwata ku bisawe ekintu kimu tuwe wuzizaako kkiriza tutunde ebintu wakkiriza dda tugabane tutunde ng'onakomyewo. Abaye mugole bwe muti mufume bwe
mufulume bwe mugende mutese bamunatasa n'omusika n'abakkiriza okutunda mujja kudda. Kikiriza kasita tubanga twatesa naawe. Of course twatesa naawe. Kati wanonye eki? Katulaki tubeera tetukulinda. Kati wanonye eki? Ekyambika mufukidde ekyambika naye kiki baganda bange ekyambika mufukidde ekyambika ngamba mmwe baganda bange ekyambika